ligiye ekibinja ekyokuna mu district e Nakaseke eguddwawo mu butongole ng'omupiira oguguddewo ogubadde wakati wa Kikamulo United etunse ne Kapeke Black Buffaloes ku kisaawe ekya Kiwoko CU. Kapeke yesuza okulengera akatimba ng'eyita mu ggoolo ya Ssempebwa David, awo Kikamulo n'etebe ey'ekyenkanyi ng'eyita mu ggoolo ya Ssentongo Sulaiman. Ndi mupya ku ttiimu ngezaako kuddamu kugizimba kugitereeza tulabe nga tusobola okufuna performance ennungi ate nga tuli consistent. So draw enebadde yakubiri naye olaba nga tugenda mu maaso okusinziira ku gemu yasooka gye twasukira ddala osamba performance yali ya mulembe naye nze kyendabye leero tubadde ne improvement nga nnene kitegeeza mu gemu eddako surely tujja kuwangula. Tebigenze bulungi kuba omupiira guwedde 1-1 ate nga ne last game era gwagwa maliri emu nsuubira mu maaso awo tujja tereezaamu okusinziira ku mupiira gw'olwaleero nti ne licensi zaffe ezimu tukyalina licensi tusuubira mu maaso awo. Abantu ab'enjawulo boogedde ku liigi eno. Njagala okwebaza bakama baffe aba district Ssebo Omulangira Mavuuma ate ne sports officer waffe mwebale nnyo ettu lye mutuleetedde. Tuyinza okuba nga ffe twalwawo okubatuukirira naye ng'omukutu ogubatuukako obutereevu gulinga ogwazibikira. Bannanga abasambi ne bakama bammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwongere amaanyi mu ekyo kye mukola nga tubasabira nammwe mutusabire twongere okuba nga tujja kuyimirirawo tube nga tukyabasponsalinga. Ate district zonna mu Uganda buli district buli mwaka nga ne Nakaseke mweri parliament ejiweereza miliyoni 6 zigenda ku district era ne Nakaseke badde mbuuza Mavuuma oba bazifuna buli mwaka miliyoni 6 specifically nga zina kulaakulanya bya mizannyo. So era nsuubira n'akakadde Mwai Mavuuma kabawadde kagenda kuva ku nsimbi ezo kubanga tulowooza zirina okujja eno wansi zikole emirimu ezo era kyova olaba ffe mu paalamenti awasinga waliyo bavubuka kyova olaba ebyemizannyo tubikutteko n'amaanyi. Omuwanguzi wa liigi ya Nakaseke akiika mu mpaka ez'okusunsulamu abagenda mu region ya Buganda. Ate ebitundu eby'empigi emipiira gy'abakozi egy'omuzingo ogwokusatu giguddwawo mu ggombolola ey'Ekiringente. Lwaleero ttiimu ya Tipa yesambye ne ya bodaboda naye buli sayidi obwedda yeewulira amaanyi nga batipa bagamba nti bakozesa accelerator ate ne bakozesa buleeki nga wonna bakozesa bigere ne bakozesa emikono okukwata steering ne bakozesa obwongo okutambuza emmotoka. Ate ababodaboda nga bawira nti olaba basamba pikipiki tena kye bakoze olubana ate abatipa abagenda batwalako ente yaabwe. Omupiira sigwa abaana kati ate nga batugamba ababodaboda baana kati eyo ensobi gye bakoze omupiira tuzze mu gw'abasajja ate abakozi abagumu ate ne batuwa abaana kati tugenda bakuba mumanye basobole okumanya saizi yaabwe bayingiranga mu tonamenti y'abaana. Tubadde tetweteeseteese bubira kubanga omanye emirimu gyaffe ekyamazima obudde obukolamu ku kisaawe butono naye katugenda kuwenyigiramu twongeremu amaanyi okukola nga tutuuka ku buwanguzi. Tulina okubakuba mpaka kubayisa bubi era yasibye nga boda ewangula kapapula yuza. Nga tegunnatandika ababodaboda FC basose kuwaga nga bwe bagenda okunywesa batipa amazzi. Eriwo gye batambula nga batudde mu tipa zaabwe teeza nti bakola mirimu gya kikazi afe katukozesa amagulu getusambisa pikipiki okukola emirimu egy'ekisajja era buli anaaba muno nga wa tipa simanyi banyama simanyi baki bwakukirozaako. Nsasidde abeetabe mu kikopo kino okugeza nga bano abasiika capati bakozesa mikono basaana gwakubaka ababeera ku steering batambula batudde ate bavugisa mikono basaana abo gwakubaka. Ffe tuli ba boda tusamba boda. Leero kaba kitegeere nti boda egenda kubanywamu akendo mpaka era bakitegeere steering ziyinza okulema okuwetebwa saawa kakati tubalage nti engeri gye tubadde tusamba pikipiki zaffe kakati y'experience gye tulina mu bigere tugenda kubanywesa amazzi nabo bakitegeere.